nanfuka nzisagala nanfu oluyimba emirundi esatu nga buli lwenkayimba bwendi abagamba akadde anti oluyimba lwa nanfuka awo lwakolera erinnya n'abaali bebase Makindye nga tebazze babakubiranga amasimu nti waliwo akasajja kayimbye wali ku bigibba kwegamba oluyimba lwa nanfuka lufuuka olw'ettabbo balufuna amaanyi ebusega ku bigibba ate bwe lwakolera erinnya nalina amaalo oli gye naleka tamanyi nti nakozedde erinnya yakyaliyo eri mu ndongozi aliyo eri akyatoba nze nafunye dde erinnya yagenda okudda e Kampala nga nina essimu olina essimu nengatta empya ng'eri eyaleekwera bweti sikyagiridde jjukira nze nayimbanga naye ng'okubaamu n'akasente mala kuyimba bika abenga bimuluwa abemmamba muluwa essaawa z'abano nga ziweddeko nteekamu amafuta agange nfune engeri gyensolooza nga ye buli lwamanya nti essaawa eyo etuuse y'ebika ng'agenda kujeneretanga amafuta agaliwa abalabe baffe aba Follow Uganda olunaku lwa leero tukomewo ate nate era tubaweereze manyi mu kintu kino ekyamawulire ga entertainment oba oyagala agasinga genda bugenzi ku YouTube channel yaffe eya Follow Uganda genda gasangako amanya agange Mukasa David nga nze muweerezaawo olunaku lwa leero mbaleetedde omuyimbi wammwe omuyimbi waffe omuyimbi w'eggwanga nga ye Ssekabira Moses kyenkakasa buli omu amumanyi naye era abangi badde babuuza yaddawa naye nga mwana attu gy'ali era akakalaba emirimu gyegyo music naye nga omanyi ensi bw'etambula bangi babeerayo nga mulowooza tebaliiyo kumbe gye bali kati ffe kye tukola kyakubanoonya era ne tuba batuusaako omukulu Ssekabira Moses kabeeyanjulire omulabe oluvannyuma tubabuulire kituleese. Nsanyuse nnyo okubalaba okujja okunnoonyaako nze Ssekabira Moses omuyimbi w'akadongo kamu eyayimba oluyimba lwe bamanyi nga nanfuka era lyafuuka linnya kati oba neddira muziro ki kuba kati eno ndi Wangabye ate abantu mukulu bampita nanfuka abo tebaba bangeye anti kyembadde mubuuza nti oli Wangabye ngeye ndi Wangabye ngeye kale abalabe baffe oyo ye Ssekabira Moses abangi gwe bayita nanfuka nga watugambye mukulu Ssekabira ensangi zino tulina ekintu ekisinze okutuleeteramu ffe ng'abamu abaagala okulaba eggwanga lyaffe nga ligenda mu maaso na buli kye tuyiya nga kitambula tulina obuzibu bwa identity ya music waffe ensangi zino music gwe tulina mu ggwanga talaga ggwanga lyaffe ng'ate wali abayimbye music nga ddala w'omuwulira owulira ddala nga ye identity y'eggwanga kati ffe kye twagala okulwanako tusobodde tutya okuteekawo embeera ng'abantu basobola okumanya nga wulira oluyimba omanya nti olwo lwa Uganda olwo lwa Munnayuganda dani okuba ennyimba ng'osooka kuwulira bigambo bya muyimbi ng'ayimba mu Luganda n'olyoka omanya nti alayika oyo Muganda kuba kati music aliwo ensangi zino abayisinga omuwuliriza waba tasobose kwogera bigambo bya Luganda nga biwera oyinza okulowooza oba mu Nigeria oba mu Tanzania oba mu ki kati nga mu abayimbi be tukakasa nti mwe musobola okukuuma omumuli ogwo mukoze mutya okulaba nga ekintu ekyo kituukirira kubanga g'amazima gye tulaga music ayinza okubula tuyinza okubula ffe nga Bannayuganda kati tusobola kusangibwa abantu wonna kuba kati tuli mu bikopperere bintu tukuba bitali byaffe tuyimba kugane byonna bye tukola tewali we tukuumira kitiibwa kya ggwanga lyaffe mu industry eno obadde okyotegeeza ogenze n'ogamba nti eggwanga tetikyagenda mu maaso neŋŋamba onaabadde ki eggwanga ligenda mu maaso wabula music w'akadongo kamu kuba ye ID yaffe yali nga atagenda mu maaso obuzibu buvudde ku ki obuzibu tobumanyi obuzibu bwa mirundi mingi naye sijja kugamba nti Kampala mpe gundi nedda aba akadongo kamu tulina okwetereeza naye nga twetereeza bwe tubanga eggwanga lyaffe Uganda tulyagala tulina okulyagala ffe abayimbi tulina okulyagala aba social media aba radio
TV ntunuulya music ekiyinza okumuzaawo akadongo kamu abakadongo kamu tebatemye busingi bano abalala tubadde tulina okunoonya abaana abakyali abato myaka 17 kubanga okuyimba si bya buwemu kiri kiba kitone era osobola okusanga omwana Makerere era nga muyimbi ne tufunayo oluyimba ennyimba ezo abantu ze bayagalanga sinakindi okumukolera olulwe najja nga wa myaka 17 ne tuwewaayo ne tugamba katupuusingeyo abawala 5 kati nga kyotegeeza kati n'omujiji guno gw'abaana abato bano be bayita ba Gen Z nabo bafune abayimbi b'akadongo kamu kisobola okuyamba akadongo kamu okudda ku maapu kyekyo kyennyini kubanga kadongo kamu abantu bamwagalira ddala naye bw'ogenda okutunula mu kisawo ky'akadongo kamu abayimbi be tulinawo abakazi olaba ffe abasajja naffe bennyini era naffe tukaddiye tulina okwagazisa abato bali baagale bato bannaabwe naye kakati ku ssaawa za leero abayimbi abaliwo abawala ab'amaanyi abawala tebali mu kadongo kamu kakati gw'osuubira nti Makerere anaagoberera Dobina Nakisozi oba Alice Nabatta nga agenza oli jjajjaawe ayina kugoberera bya muto munne kati tulina okuleeta emijiji egyo emito ne bato bannaabwe bagambe nti sha kadongo kamu mulungi nga gundi amuyimba naye kati bakirabanga ekikolimo byabakadde kubeera abakadde be babirimu ate bo bakola eki banatera n'okufa okitegeera kati awo kadongo kamu tulina okusala amagezi fe abakyaliwo nga tetunnafa si nsonga ffe oba tetufunyeemu naye okukuuma ennono y'akadongo kamu ate abaana balifuna abalala bajja kuyiiya mpola mpola kubanga omulembe gye gulaze kati n'okufunira mu bikaali tewakyaliyo nnyo ssente naye bwe tutema omusingi ogwo naffe ennyimba zaffe abaana baffe bajja zifunamu tolowooza munno olw'okuba tukaddiye tuli baava abaana bajja kufuna kubanga emitendera eyo gye tugenze ku social media biki byonna omuntu asobola n'okujja omwana nga muzzukulu n'abanja oluyimba lwa Nanfuka timulukozeseza ebbanga bwe riti myaka 10 myaka 4 ne bamusasula kituufu kubanga ensangi zino abantu ate ogenda n'okeberako ku nnyimba ezimu ez'akadongo kamu eziri ku mitimbagano kikwewuunyisa ti ate zirina abaziraba bangi naye ate wodde eno mu nsi eyaddala olaba nga ate kadongo kamu alinga atalina gy'alaga so nga ate abamuwuliriza n'abamulaba ogenda ku mitimbagano mungi bangi nnyo gye bali osanga oluyimba nga lulina viewership bantu nga 10,000 3,000 n'ogamba ye lwaki naye nammwe ab'akadongo kamu temukoze kimala kutunda music wammwe kuba kati nze ndaba mulinga abasudde ennanga lwaki mwagadde kati mutambula na mulembe so nga ate omulembe gwennyini mwe mulina oguteekawo gwe mulina otutambula nago naye kati osanga muyimbi yali wakadongo kamu nga yabivaako alinda bano abakuba music ono atambula olwamuyise kavulu najja n'ayimba oluyimba lumu taluzanya naduzanya ayimba luyimbe bateekamu CD n'avaawo nze ndaba nga ate bwemuba n'abalabi era babyagala kati kibo ekibatwalayo nga bamanyi bagenda kuyimbira ku CD fe bwe tutimba nga tuleese n'ebidongo byaffe byonna tebaagala kutulaba kati kye tugenda okusalira amagezi nti bwe baba tebakyatulaba mu kadongo kamu tulina okunoonya jjukira nti abajja okukubeza ne bateekamu za CD be bali benkugambye nti emyaka gyabwe si gyegyaffe kati oyinza okuddira nti nontwala nyenenzi ne disiko nze disiko sisobola gizina akati bali abasobola okuzina disiko ate bali bagira mu nnyimba nga zirimu olwa disiko kati ate nga myaka gyabwe naye ekyo tulina kujjayo baana bano bato okubaagazisa ekintu ekyo waakiri tufune tuni ezirimu ekidigida bwekibanga kibeetaaga kuba n'abayimbi bedda bannampa baani balina ennyimba ze bayimbanga nga zirimu ki ekidigida tujjeyo olwo oluyimba tugambe nti katukolagane ne famire yani ya Nansamba
okuzaawo kadonkamu omwana ono ajja kutuula mu ngoma ya Nansamba eno ayimba oluyimba kubeera baziddamu dda ye ate olaba baddamu ezaffe nga tukyaliwo ate bali abaafa tujja kuteesa tuzze kadonkamu ku ntikko naye nga tetusobola kumuzzaawo ffe abaliwo kati ekisooka tukuze mulimu n'ebintu ebirala besiyinza kunnyonnyola kaakati ate abayimbi wabeerera abazibu kaakati oyinza okusanga omuyimbi nga ayimbidde ebbanga ddene naye era nga n'oli atannaba kuwulikika amukkatirako ejjinja alemereyo kakati niweebuuza nti gwe akkatira munne ejjinja n'omala okufa n'ovaawo kadonkamu akomaawo lwaki ennono tetugikuuma netugamba tulina okulwanira ennono yaffe ng'abaakadongokamu ng'era abantu balwanirira Obuganda ne bagamba Obuganda tebuyinza kuggwawo ekyo tekisoboka ng'okimanyi ku ssaawa za leero kati dippi ononsonyiwa okwogerako ku byebufuzi naye kasita tosogola nnyo sigenda kusogola okimanyi nti dippi abantu balabanga etaliiwo naye ate waliyo abavubuka nga bali mu myaka nga 21 ng'anoonya kaadi ya dippi kyekyo naffe tulina okubeera nga tulina abaana ab'emyaka 18 nga banoonya kadongokamu kuba yennono yaffe kitegeeza gwe kyotegeeza nti mulina okulwana okulaba nga muleeta abaana abato mu kadongokamu abayimbi abato baveeyo nabo batandika oyimba kadongokamu oyo kinaasobola okukuuma ya music waffe nga waali kubanga omwana oyo agenda fuluma eri mubato banne ng'alina emikwano gye basoma bonna e Makerere bwe basoma simanyi luddawo eyo gye basomera awalala eyo gyesimanyi nasinga Kyambogo nasinga kukwata Makerere era buli asome abasinga buli asome tumanyi we Makerere kakati abayo n'emikwano gye agenda okulaba yayimbye ekintu akikubi naga akayimba nga kalungi tulina kwagazisa bantu abo naye bwe tutabaagazise ate tubeera mutukatira bakkatire awo nno kadongokamu ndabanga agenda ava ku kkubo naye nga twagala aveeko tulina okukirwanako mpaka kale ng'Omuganda bwalwanirira ebyobuwangwa kituufu kaakati Mukulu Ssekabira bangi tukumanyi mu ndongo era music wa kadonkamu gw'omukube tumanyi abamuyimba era abamunyumirwa ennyo abayimba ebitunyumira mu style eya kadonkamu ng'oggyeko ekyokuyimba kati omuntu Ssekabira amutegeera nga ki ng'oggyeko eky'endongo Ssekabira ayinayo ekirala omuntu kyasobola omutegererako mpozi era abayinza okutegeera ebirala byonna baba bakika kyange naye kakati bino ebirala era abantu bandabidde mu ndongo mpozi n'abanaaba eno ginnadda naye era bamanyi ne bwogenda n'obabuuza Ssekabira akola mulimu gye bagamba muyimbi naye nga n'okulima nkumanyi kyembadde njagala kuba mbadde neewuuza ti Ssekabira ayimiriddewo ku music yekka oba ayinayo aka bizinesi akalala kaakolako nedda nze mmanyi okulima era we munsangidde munsanze naakava okufuuyira ennyaanya zange lwakuba omuzira gwazigwamu naye si nsonga n'ebirala nina ebirala byenkola ekitegeeza omuyimbi yenna tolina kubeerawo ng'olimiridde ku music kuba industry yaffe ne marketing yaffe si nnungi okusobola okuyimirizaawo kitegeeza olina okubaayo n'ekirala kyokola ate n'ekyo kyekiba abayimbi saagala babeereyo nga beesigula nti bajja kubeerawo kulwa music kyekintu ekizibu ennyo kuba music oyo nze yansobera anti oluyimba lumu lukutwalako esente zandiguze poloti ate n'otazisolooza n'otozijjaayo kakati gwate mbugwe kyoyagala okubeera mbu kiri kitone naye ekitone kirwanyise bw'oba ofunye funa naye ng'oyinako ekirala ekiriikiriza kati Ssekabira ayingira atya mu music era okubeera mu mulimu guno ogw'okuyimba ogwenyumirizaamu
oba okyevuma okubanga oli muyimbi wa kadongo kamu obanga oli muyimbi mu Uganda? Ekibuuzo ekyo nno ndinaaganaaga kubanga bwe ntunulira awamu tebintutte bulungi, naye ate si kwevuma okuyimba kuba senga tekwali kuyimba ate wano wendi senga siirinaawo. Kitegeeza nti sisobola kwevuma kuyimba, kyova olaba nnemerako ne ŋŋamba n'abaana abalala abajja tulina okulwana kadongo kamu akole ki abeerewo, kubanga era senga saayimba wano sandibadde nga nfunawo. Era nange saalibadde nansonga lwaki nkunnoonya ye wandinoonyereza nkwagaza ati anyway oyingira ddi music? Nasooka ne muyingirawo nambonyaabonya. Kati ebirungi bya music mbirina ate n'ebikyamu bya music nabyo bwoba byebisi nabyo bingi. Ne music oyo muyingira ntandikira Bukoloto Bamuzeeyi Musisi Hussein Bukoloto eno Kayunga gye ntandikira music. Ne music oyo mulaba mu byo ebisinga okubeera ebibi kyeŋŋamba nti ekyo kyannuma oba yakinkola bubi music yadde oluvannyuma nafunamu embeera ennungi. Okimanyi nti music yanjayisaako ab'ekika kyange emyaka nga 8. ng'olwo obuzibu buva ku ki? Tebaagala bayimbi mu kika kyabwe? Nayonooneka byaggwa. Okuyimba oba oyonoonese? Nayonooneka byali bingi nnyo saagala nnyo okusogola bya kika kyange kubanga wano wembeera bayitawo Bugayi Empigi, naye okujja mbeera e Bugayi Empigi nga banzaala Bugerere waali waweddeyo okugula. Anti oyinza okubanga omaye bagamba kabona taba w'amaanyi ku kyalo gy'azaalibwa, kati oyinza okuba naye wagoberera ekyo n'ogaaka nkyuse ngende nfuuka ow'amaanyi ku kizinga ekirala. Kale waaliwo ekibeerabeera nange ekyandeeteramuko obusungu luvannyuma n'ensanyukamuko ne ŋŋamba kale bwe baabanga ab'ekika tebanjagaliza kuyimba ate nga kyekitone kyange siina kyakukola nze kanyimbe buyimbi ne ŋŋamba n'okuyimba paka Mukama lwali nkola ki lwali nnyanukula. Kati music ono oba omulimu guno ogw'okuyimba ogumazeemu bbanga ki? Mpozi nga oyagala kubuulira bwe baatandikira okummanya, naye bw'ogamba ebbanga lye nkumazeemu nange mwennyini sikyajjukira ddene. Naye mpozi Kabaka bwe baamugaanira okugenda e Bugerere gwali mwaka ki? Yali 29. Ekyo kubanga sobola 29. Gwe mwaka baagenda omugaano okugaana Katikkiro wali kusezibwa eri ewaffe e Bugerere. Nze nali mu situdiyo nga ndikodinga Nanfuka. Kati awo tuba tutandikira n'ebyebyeri tojja bisobola. Kitegeeza ebbanga ddene. Eri twasookanga kutoba ffe twatobanga. Okimanyi nti twayimbako ennateete ewiiki nnamba nga buli nnaku nze nakolanga wa Beniadi Nsubuga, naye twayimba ewiiki nnamba nga buli nnaku tusaba olukusa ewa Chairman, naye nga nze buli nnaku ngenda wa Chairman oyo n'omugamba ndi kakati wano twavuddewo tuzze wali ngaki naye atendo ngo kati bwentandika okunnyonnyola ebimabega ate nga tukola bulungi. Kati ng'ensonga kye batwale wa Chairman okwennyonnyolako anti olina okusaba olukusa oli mu kitundu ndi mu kitundu wano era twagendanga naga kati ate muzeewa kati twakyusizza mu twasaze busazi kkubo wali ne olowooza be twayimbidde eggulo twayimbira e Busega nga bwe tutandika okuyimba twali ne Salifa Nakaggwa oba kati ali takeeyo oba ndowooza mwali muno oba yakomawo naye nga twali tuyimba bulungi. Okuyimba nze sikwesibaako bwesibi kuli muli ekyo kundi mu musaayi, naye okimanyi twatandikanga okuyimba e Busega ng'oba otandika okuyimba nabali abalabi nga bayimba era nga wobuukira ekitundu bwoti nga bagamba otubbye kubanga e Busega twayimbangao buli wiiki nga tulina okuyimbawo kati ennyimba bo bennyini ne bazirikodinga n'emitwe ngera oyimba n'obuuka ekitundu nga bakujjukiza ati nedda sewo kyerabidde awo nga bakuyimbira ate oba onywa omwe nga bagamba yabadde atamidde
naye kakati ebyo birala singa ebyo biwambuuzizza nti bino ntubireka okutandikira ku nanfuka ntutandika ebiri emabega obadde ojja kwewuunya endongo emboozi y'endongo yo teggwa kubanga buli omu alina gy'avuddewe n'endongo ate abantu abajagala obalaba nga gye bali naye kati nze ntya n'okugamba omuntu nti jangu tugende tukuba endongo lwaki kubanga ajja kubonaabona nga biri bye nabonaabona ate nga njagala nnyo kadongo kamu akole ki abeerewo naye atandina mutima gumiikiriza okuyimba kuzibu naye nga kintu kirungi nnyo kubanga oyagalibwa eggwanga lyonna wekanga n'ebweru bakwagadde ate nze tekansooka e Bulaaya nanfuka kakaalinnye ennyonyi ne kagenda nze nensigala e Uganda e Nigeria gyekali buli wamu naye gwe nnyiniko oli wano wendi wano ndi Bugayimpigi sirisi kakati mu lugendo luno olwa music olina omuntu yenna oba abantu b'owuliranga bakoze kyamaanyi okubeera w'oli mu music ono okugamba okuyambako kitone kyo okulaakulana oba okufuuka ky'oli ng'olina abantu abo bo b'owulira ddala nga be bakoze omulimu ogw'amaanyi abantu abo omanyi okwerabira kya buntu naye amazima gabeera mazima nzi abantu abasinga okundeeta nemanyibwa nti nange wendi kuba saalina ssente yadde okuyimba nali mmanyi nanfuka omuyimba naye siryerabira musajja gwe bayita Padde Bitama omugenzi Padde Bitama ne yali awo w'Amalula family ne Bamoti siyinza kwerabira Amoti omubalanguzi siyinza kwerabira rediyo gye bayita Dembe FM bankwatirako nnyo nannyini Dembe simumanyi naye abakozi bangi nnyo aba ku Dembe FM sisobola kubabala ne mbamalayo naye bakola omulimu gw'amaanyi kati njogeddeko oli Padde Bitama yali ku Dembe Amoti ng'ali ku Simba siyinza kwerabira Nakapanka omukazi yali akola ku Simba eyafa naye yakola kyamaanyi ate ne rediyo Simba neekola ekintu nga kyamaanyi era nze sigiinaako mutawaana olumu ngenzitwala leeta zikuba neŋŋamba mulekeeyo kata mwankubira luli kasita manyamba okuvaayo naye nga ku luutu eyo yasooka bannange banjiirawo omubiri siyinza kwerabira abantu abo bakola kyamaanyi nnyo bambazira Tony bannange simanyi naye kati oba bamanyi sikyaliyo naye bayambako kye bayamba naye kati ogamba sinze mbabanja gwobabanja oba bebakubanja kati nange mbabanja anti nzitwalayo ne basooka bagaana ozikuba naye bebazikubye bwe bati kitegeeza mba mmanja babitusomesa bwe bati kagamba naye wabitegeera olwobatwalira oba oterese obankinzi mbambakinga naye ssebo tebayitikako bagezi okubanja kuzibu wewunyogo oyinza okutwalayo obanja ate ne babanja ggwe ate batya kati ndeese business nonye sente aye nongamba ate nsooka enkuwa esente akati bwe buzibu obuli awo naye nti esente bazitwala ne bakola kyoyagala kyekino kyetulina yensonga lwaki naawe ozze nonnoonyaako senga naziyimba nenziteeka mu nnyumba wandi badde ojagaza kitegeeza abantu abo bamugaso bakola kyamaanyi nnyo endongo eyo okugikunyonnyola obulungi kyetaaga mwezi mulamba naye yo sitole y'endongo buli gw'osanga amazima bintu biwanvu naye abantu abanyamba mu ndongo besiryerabira oba ddi ne bwankonkona nga nkonkonye kiro oba ddi bali nabakugambye Bapadde Bitama baani abo Bamoti naye ate Amoti agenda okundaba nga waliwo ono yampisa Kaguwa yakuyisa Kaguwa yaliwo oyo kakati lumu nze gwolaba wano okumanya nakuba endongo
nze nayina mukyala wange nga yina nyini gurupu. Sokoleke. Mukyala wo nga yina nyini gurupu mwoyimbira oba? Ekituufu kyennyini nga ninga yafumbirwa. Wafumbirwa manager na nyini company. Kati nendyoka nkozebwa akajiri. Naye nayinamu ekivuga kye neesibyeko nga mmanyi okukuba jazzi. Kati naye mpita mu mbeera nga nzibu nnyo. Naye nga bwe nvaawo tewali ajja kukuba jazzi ziri. Ate nga n'okuyimba ndi mulungi. Kubanga obuyimba sikwesibaako. Sokoleke. Oyimba. Ng'ate n'ebivuga obikuba. Nga you are so talented. Naye nga nsinga kukuba jazzi. Jazz. Abantu bajja kujja baneesibeko omulya ngende magobera ebbeesi nga sigisobola. Naye kakati Mukama Katonda mpa omukisa gumu. Twali wansi eyo Gombe eyo bayitayo side z'ebbanda ne weeyongerayo eyo munda side z'olusalire eyo ku nnyanja. Mba ndi awo waliwo muwala wa muzeeyi Matiya Luyima. So omuwala oyo bamuyita obaani kale sijja kunyonyola mba ndi awo nga zze n'omulenzi ng'omulenzi amanyi okukuba jazzi. Era bwe nagenda okuyimba omulenzi nankubira jazzi olwava ku stage ng'omukazi wange ali ku mulyango asolooza nadduka gye twasuze nensooka nzigyayo engoye zange nenziteeka mu kaveera nenziwanika ku mumwanyi nga mmanyi ssaawa yonna owa jazzi kalabise ekyankeera Kampala naye nga siyina ssente. Naye gwe omanyi nti nave Egomba eyo gye nkunnyonnyodde nga mu nsawo nina 4,000. Olwo olagawa? Ngenda Kampala. N'enkumi zo 4. Naye ng'okuva eri gye nnali 4,000 zaali zinkomya Kanoni. Era okyali Gomba? Nkyali Gomba. Nayingira Kampala. Awo natambula butambuzi. Naye nga nina engatto. Omanye engatto zimanyi okugira kino ekintu nebanga enswere yasamye bweti. Bwetambula bweyira ettaka. Esola ebuuseeko. Bweyola ettaka bweti. Ntambudde ndutuusizza Egomba. Kanoni. Olwo mukama wo oba mukyala wo omudduseeko? Nagenda tebunnasaasaana. Kati bw'amala okwebaka naye yadde akooye. Nange bwe mmala okumuwulira ng'afuluuta nsitukawo mpola. Ngenda we natadde akaveera kange. Nga nkumamu. Kaakati ntuuka Kanoni nina 10,000 zange sinanywa kacaayi. Sinnaba kukola kintu kyonna. Naye nga saa zigenda mwezi 5. Ez'okumakya. Naye nga natambudde ku makya. Awantu awo wawanvu nnyo abamanyiyo okuva Kanoni paka bbanda ne weeyongera ku myalo gy'eyo gye nava. Akati bwe ntuuka Kanoni nga mpulira nkooye. Katono nnyo. Odduka ku mukama wo ate mukyala wo. Ova gy'ovudde olwoddawa. Ate nga ngenda mu maka ge. Ate gw'odduseeko? Mudduseeko ku mulimu. Kati odda waka. Okooye okola kati wagala kufumba. Alinsanga. Ante ebintu bingi nnyo ebyannyiiriza ku mulimu. Mwalimu bakwano gwange abamu nga tebanjagaliza. Jjukira nze nayimbanga naye ng'okubaamu n'akasente mala kuyimba bika. Abenga bimuluwa, abemmamba muluwa. Kaakati ng'ate ngula ebbaafu n'engula n'amafuta. Kaakati nga nina okubeera nti essaawa z'abano nga ziweddeko nteekamu amafuta agange nfune engeri gye nsolooza. Kati ng'ate ninawo mukwano gwange gwe sijja kwatuukiriza mu kamera wano. Nga ye buli lwamanya nti essaawa eyo etuuse yeebika ng'agenda kujeneretanga amafuta agayiwa. Nze mba n'akatandika. Ng'ate oyo yali mukambwemu. Ng'ayiwa amafuta oleme kuyimba. Era nga tebanjagaliza kufuna ssente. Naye ebintu bino bizibu Mukama oba abikwata atya. Ate omuntu ne waabeeranga takwagaliza. Si ye Katonda. Kituufu. Naawe tujja kutuukawo mu maaso awo. Sooka otuze ku lugendo olwo olw'Egomba kutuuke obudde Kampala. Kanoni nsanga takisi etikka. Makyoko saa 5. Bakondakita ampita nga munnyonnyola ebizibu byange nga manyi engeri gy'ali musajja munange batunakkiriziganya. Onoomubuulirako saa. Namunnyonnyola byonna ne binzigwa mu bwongo ate nga sirina kulimba kumugamba nti nina musiringi 30,000 zokka.
kubanga nalina bwa 10 bbiri nga nina okumuwulira amazima ndina 10 naye njagalako 10 bwemba ntuuse Kampala bwe naatandikira mwezi 10 nako oyagalako nusu 10 antuuse Kampala okuva e Kanoni paka Kampala nga oyagala tambulirawo 3 nga batambulirawo 5 nengamba sirina kutuuka Kampala nga sirinamu ssente nengamba kaneyongereyo mu maaso Mukama ajja kumpa abazira kisa mba ntambula bwenti ngenda kozi avuga emmotoka yali atudde eri Muyembe kyava kuba mu ngalo nampita nangamba kiki obwedda mubalaba awo nekyo ekiganyi ne munyonyola mugamba okujja wano ntambudde kuva eri side zeeyo Lusaalire wansi eyo nga gye bazaala omugenzi ono yayimba owino yafuuka muzadde Kavuma eyo wansi buzibazi ne munyonyola ensonga zange ne mugamba naye ate ng'omusajja biri byonna biganyi naye nina okutuuka e Kampala nga nnamwaka okulya kyeyava ntunuulira ku ngatto agenda okulaba engatto ngeyasamye eti era ddala eva ku mwalo ne mugamba naye tewali kyakukola kaneyongereyo bwebanga yenkomerero yange gye naagwa gye naagwa tajja kyava mpita mwali mu bulamu abantu 3 naye nga mu maaso omanye abatikka basinga kutikka mabega bikyaliyo nga ngamba njagala lutuule wano nga mmuliraana era nalina akatuula emmotoka nejjula yavugangako wonna wali nanga neyo mbeera ki kutuuka ku sseeri ne munyonyolanga omusajja ne mugamba mutuufu kino kiganye naye kanzira waka oba nafiiraawo njala namubulira n'ebintu bingi mba ndi awo nga tetutuuse nateete naye nga namubudde nina 10 meka 10 njagalako 10 muwasatu kakati nga nzijayo 10 bwa 2 waali n'obupya kuba nabika ekiro baleka banfuwayo sinsi zaalinga 4 ekiro walinga sinavaawo eri mu kivulu gye mwabadde naye kati okulwezaawo obwongo bwange nengamba 7 luno kandukozese kyenva njiwako petulooli n'oyiwako petulooli naye nga zino seetaagisa kukwatako yadde okugula amazzi bwe ntuuka ennateeta omusajja ngamba nzijayo ssente mu nsawo nzimuwe kubanga nali nnaziwa duleva kondakita yaziganye dereva yazikiriza nga ngamba genda ne ssente zo zonna yazikulekera 10 era omusajja oyo saamumanya linnya lye simanyi oba akyaliyo oyo lwali lugendo lw'amaanyi nnyo okumbeera nga nkya wendi bwenti nga bondaba era ngenda okutuuka ennateete nengamba nze abeera mundeeba ennateete baali batwala singi 3 nengamba natambudde emayiro 10 n'okusuka kilometers 2 ate mbawo 3 byange natambula butambuzi nengenda paka wali mundeeba naye kyesirierabira abantu nno abanyambi gye bali bangi ntuuka ekibuye nkwata CD yange Matovu Sula yali yakubya akayimba ako nga akakoledde eno wano waggulu wano ngewa pasita Kayanja awo mundeeba awo wasooka studio oba kilabu yo bagita batya akati bwe ntuuka nga mugamba nanja kuyimba mulwali lwakuna jjukira eri nadduseyo lwakusatu kati enkeero ntandise okutaawa mpasa mananka ningamanya okuyimba ne kasidi kange ngamba olina oluyimba recording nti nga ndumuwanga ngamba naye mala kuluwulizaamu nja kuyimba lutu eddako olwakusindise lwakuna olulala neneekwata ku ttama bwe nti agenda okulaba nga mbuliranga mbutuufu nenyamidde nangamba nga wenyamidde nnyo oba nkuwe CD yo ne mugamba mbutuufu ekyamazima CD yange gikole ki genzirize era nintambula nengenda kakati waliwo omusajja bayita Dokita Muzadde yali mukwano gwange nga tukolagana nnyo kakati jajja Jumbo no ani kulanama bawa
senga kulanama ono Jumba saba kabona aligaweesa oyo jajja Jumba je waddukira naye musaale nnyo oyo naye alina ettaffaali lyali antaddeko era sisobola kumwegaana kakati bwe tugenda yalina emikolo nga tuyimba tuba tukomawo ziwezi ssaawa 3 ez'ekiro Dokita Muzadde aŋŋamba tugende tuyimbeko mu jjaamu konzi jjaamu ebyeddawa eri wali ebusega naye nga nannyini jjaamu y'ebusega ye nannyini jjaamu yawa y'ekibuye era y'omusaamu ate gwe najjako siddi Saamu Manankani yakulemese yaganye okuwoyimbe ekibuye galateera ekifo kye kati bwe tukomawo nga Dokita ŋŋamba Muzadde ŋŋamba tugende tuyimbeko ku jjaamu nga mubuuza ani yagitegese nti Saamu Manankani nti oyaŋŋaana okuyimba ku Soozi kubanga naye ng'era nange ntunuulira ebiseera ebyo omuntu tasobola kuwa mulimu nga mu bayimbi nga sikkaatiriza olw'endabika ng'endabika yange si mbi nnyo ogamba Saamu Manankani yatunulira mbeera nfaananayo nalaba nga tolinamu muziki n'akamu nga sirinamu muziki nga n'embeera gy'erimu sikkaatiriza kumbe naye ng'okuyimba nkumanyi naye nga tamanyi nti mmanyi kituufu kakati nga ŋŋamba Dokita Muzadde sijja kgenda eyo nzo Saamu yaŋŋaana okuyimba ku Soozi nga ŋŋamba engeri gye yali amanyi nti mpoomerwa nnyo bbiya n'agamba nja kukuwayo eccupa y'omwenge ansikiriza nga ŋŋamba yo ine waka gye ndaga kangendekoko mu bivulo bwe nanywayo eccupa yange ey'omwenge kati jjajja Jumba ampadde ssente ngenda kuddayo bulungi waka nga tugenda kakati omusajja oyo Dokita Muzadde bw'atuuka nga annyonnyola Akireewo yali akuba endongo mu Matendo naye ku ssaawa zino oba ali luddawa bamuyita Akireewo nga be bakolera Saamu Manankani be bali mu sisitimu y'okuba gita kati kwolwo Manankani yali mulwadde teyajja kwegamba Saamu Manankani ebusega yali kwolwo tazze naye nga shoyiye kati aweereza abaana bo abakozi b'eggye bali ekivulu tekirina kutuula kakati munnange sijja kulwisa nga Muzadde alaba ani Akireewo nga mugamba omusajja oyo omulaba nti yandiyimbyeyo oluyimba lumu n'agamba oyo akungobya ku mulimu Manankani awulire nti nayimbisizza wano omuyiga sisobola n'omuli n'omu n'amugamba amanyi nze nzikiriza kuba ne Muzadde yali ng'ayimbira Manankani oyo era nga walina okuyimbako olwo ne Muzadde alina okubeerawo akati munnange Akireewo nga agaana ng'amugamba Wakiri kanyimbeyo oluyimba lumu naye ayimbeyo lumu n'agamba lwaki amwesibyeko kakati munnange ngenda okulaba Akireewo ajja asembera mpola wendi ng'angamba munnange yimbiramuko wano oba ngambye omanye oyimba naye saagala ubeere nga by'oyimba tubikola ki tobikakasa ko nze mbimanyi nga muyimbiramu kati ng'endongo ya Muzadde eyagala omuva mu ngalo ate kuba yange akati ng'asooka asirikamu Muzadde yali agambye okuyimba oluyimba olumu ng'amwongera olwokubiri nnyimba ze ziggweyo nga mpita nga ntandika okuyimba nayimba oluyimba emirundi 3 kati nze yali azze okubeera nti Muzadde yagenda okumba ne transport antwala nze yamumwa sokoleke oluyimba emirundi 3 nga buli lwenkayimba bwendi nga bagamba akadde anti oluyimba lwa Nanfuka awo lwakolera erinnya n'abaali beebase Makindye nga tebazze babakubiranga amasimu nti waliwo akasajja kayimbye wali ku Bigibba egindi ebusega kiri kiyitirivu kwegamba oluyimba lwa Nanfuka lufuuka olw'ettabbo balufuna amaanyi ebusega ku Bigibba ng'ate nawe si kye wali opulaninze wabula wali owerekeddeko buwerekezi ng'era
ekintu kitange n'ab'ekika kyange kye balowooza nga nange nakyesiiga nga mmanyi kirabika bino eby'entongo byanyonoona naggwa nayonooneka ngenda okulaba munnange nga nyimba akayimba esente nga bazindeetera kyesiyinza kwerabira waaliwo omusajja omu yali abeera eyo kyengera mugongo yajja ku seeri n'agamba nina 2,000 zintwala waka nga yaguze essaati ye nga nnungi nnyo n'angamba naye siyinza kukuviirakawo nga sina kyenkuwadde essaati eyo gitwale akayimba katuuka okutaleka n'ofuna n'ebintu ebikalu anti kati nkunnyonnyola awo nali mpeza olwo ennaku 8 nga maze okuddukayo eri jjukira eri bwenvayo ku lwokubiri ku lwokusatu ku lwokuna ngende w'amanankani aŋŋaana kibuye kati ku lwokusatu nzija ate kakolera eno ndi mu nnaku 8 olwo nga nziruseeri omukyalawo yagenda okudda e Kampala nga nina essimu ng'olina essimu n'engatta empya ng'eri eyaleekwera bweti sikyagirina bwe mala okuyimba oluyimba Sipaaka Ssebabya ajja okuyimba ali mu audience ebusega ng'agamba omusajja ava okuyimba oluyimba muwadde offer ya bwereere n'ennamba yange bweti ne bweti ne bweti okimanyi nti Sipaaka tafaalidde nennyo olwo offer yakuwa yaki namuyimbira bulungi no like kulikodingira music wo kundikodingira yalina studio mu Wansanso zone awo kakati manankani bamugamba enkeera nti omusajja yayimbye oluyimba baba tebanamugamba bano abantu be ng'abiwulira eyo Makindye eruddawa yonna eyo twali akasajja akakuba kakubye tula manankani mwagala anjagala mbwe mwagala yaddayo agamba yandeta naye nange mumalawo ne mujjukiza ne mugamba wali ungaanyi naye nasooka kuyimbira ku byuma abantu okuntegera naye lwakuba tewaliiwo nyinza okuba sandiyimbye era kitegeeza okubeera era yegwa agenda yandiganye Katonda wakola ebintu bye kwolwo ekyamulwaza kyekyampisaawo kati simunyiigira kuba byebyuma byali bibi ate nemunyiigira kuba yaŋŋaana okuyimba ogamba omunyiigawo omusonyiwa omunyiigirawo w'omwagala w'osanyuka kakati munnange nga Sipaaka ngenda enkeera abantu nga balowooza ngenda kuddamu nnyimbe wali naye nga mmanyi manankani waali kwolwo manankani ayagala nnyimbe kwolwo ate nga nze mmanyi tajja kunzikiriza kuba yaŋŋaana nze nanonawo namba yange Sipaaka nantwala ku studio kalinaawo mu Wansanso awo nankola luyimba lwange ekyavaamu nga manankani naye atandika okumpita ku ssoozi abakkiriza nti olina omuziki munnange ng'oluyimba lutandikiraawo galukola erinnya kati nno nze ate bwe lwakolera erinnya nalina amaalo kati okimanyi nze nagendako ku biiki anti kisi bwe nagamba ebiro ebya rediyo ddembe yankuba nnyo kakati newabawo yantegeka ku biiki eyo entebe biiki sikyagijjukira bulungi kakati nze nali simanyi nti ku biiki bagenda beesaze obwakabi nagendera mu kkanzu wajja weesabye ngenda okutuuka eri ntuuka wali ku geeti ne bangoba ate owaayi onanonye eki olinawo omwana we yabuze omuzadde anonye mwana kyenvanzi yesimu nenkubira oli kyokka nga nabadde nakola n'akalanga biiki eyo omanyi oluyimba ddembe yalufaako nnyo era nekola kyamaanyi nnyo omanyi ekirungi kiba kirungi munnange nyangenda okutuukawo nga nkubira omusajja essimu omusajja bwe yajja nange simulabangako nakola kalanga ke ne batandika okukalanga naye nabwatuka naseka ng'akulaba mukazi owoomye oligazze mu lukiiko lwa Buganda lunaku lukulu kakati tugenda agamba oli ali mu motoka ng'agamba oyo muleke oyo yayimbye nanfuka n'ali mu motoka naye nabwatuka naseka gye baba bantwala eri nnyimbe naye
baali bannumirirwa nga bamanyi oluyimba olwo engeri gyerukoze olunaku olwali lukulu nga nina okugenda okuyimba awalala ne bambuza tolina gyogenda kuyimba walala ko nze nina naye nga simanyi ebyesente nga sibimanyi nabubimanya gobakuwadde omukisa ogenda ku biiki nga tebayiwaamu nanfuka ekanzu yanyamba nnyo okgendamu nga ndi mukanzu kubanga nagifundikira bwenti nejjula essente walo bwenti watwala ekikapu nga tomanyi nga nzimbye natwala ekikapu nga simanyi nga ezzendi ogamba nti olubuto lwasali musale kwagabintu olaba byewuunyisa naye nga ngeze essente oli kyava nzijawo mangu nnyo naŋŋamba olina okugenda okuyimba awalala bambi yali annumirirwa naye sikyajjukira linnya lye kakati ŋŋenda wali ku mmotoka nga babala emitwalo 40 nga ŋŋamba okuyimba bulijjo kulimu ssente bweziti emitwalo 4 bazimpadde olunaku lumu sisiibye wano naye nga ziri muno sizimanyi era natambula ne ssente zange nga tozibaze saazibala zino zinateeka mu nsawo kati nga waliwo akabbala awo mundeeba awo bagiyita obaani awo nge wa duniya awo jajjekisi simanyi bagiyitanga jajjekisi mundeeba awo nabo bannanze kati ngenda okuva eri kati bano senga nasookera wano bwe bandimpadde emitwalo 5 nandikubye n'amavi nekamira nebagamba mwebalirira ddala kati ngenda okuva eri nga ndabuse nduuka awo nga bagamba nti abantu nga kajjudde kati kabooze tukuweeyo mmeka kozi nange nalabuse ndengeri museere nga baganja emitwalo 25 nga bagamba tukwera kuwa emitwalo 2 nga ngambira siwabi nabadde nsuubira emeka 5 nga zino ezo zibampe zona zesekanga mu nsawo ekanzu ekyaliyo nga bwe nagisibye tebakubuuza owaye ate ogubadde kubagere gyosibye ekitentegere bwoti ate nga mulimu ne ssente olwo kati nga njibubira nnyo saagala nakwatawo awo naye newe nga muli abayimbe babalowooza waze ne sitayiro ye yokwambala musono nga nyiikawo wali nga nkuba ennyimba nga nkuba oluyimba nga bampa essente nga mpitirivu nnyo mpakira nteeka wali naye ngamba naye bano ababbi b'e Kampala bajja kumanya nti wano wonna wajjudde ki ssente olwo ziri bazimpadde dda kakati mundeeba awo nayitangawo buli nnaku nga mpitawo nga waliwo enkoko eyeewuba mu kyuma bweti nga njiraba naye nga sigiryangako naye ng'ojagala nga njagala okubaako bubbi kakati wenva wali ntuuka mundeeba nga ngamba naye kakati nfunye ssente esente ezifunye enkoko eno buli nnaku ennuma lwaki sigikula nasooka kutumya kicupa ky'amazzi nentumya soda nentumya bbiya njera omuntu ayira ssente kati byonna obyogula byonna biri awo ngenda kubikozesa akati nenzijukira nti abaana bano bali waka baana ki aba oli omukazi eri gye nadduka yakyaliyo eri mu ndongoze nga ali eri akyatoba nze nafunye dde erinnya nga n'abaana ngenda mbaleeta nga tuli enkoko eyo nga tugisaanyaawo sawano ziri 6 jjukira eri ku biiki nanyimbamu misana nawano mmaliriza nga ntwala ssente zange nga nsitula akatto k'entebe nga nzikwata zonna nga nzipakira eyo bansirika abaana tebamanyi nti ndina ssente oli gye naleka tamanyi nti nakoze dde erinnya naŋŋamba naye obudde buno obukyali lwaki sigendako ku munalisa bagiyitanga waliti paabu ebiseera ebyo ngenda okutuuka awo nga olwo erinnya lyatandise dde okuvuga bagamba akalenzi ako si ke kayimba nanfuka kati balanga abayimbi ng'abayimbi bakyali wala balina emirimu mingi kati ate nategedde ssente olwomanyi obuzito bwo endoogo mu ssente bagamba tuyimbirewo oluyimba lwa nanfuka oluddemu emirundi egi 2 ngambagamba nkiwulidde numpe ssente anti tugenda kuwaayo emitwalo 15 ngambagamba ndi azitwale nze oba temumpa oba mumpa nze n'okukola nanyuse nga bagenda bampa
emitwalo 2 nga nyimba kati ate zino bampa 2 ate kati enfuwe zasinga zibampadde za kasi kwegamba olunaku lwakutambulira buzi oluyimba nanfuka olwo bulamu bwange nnyo nazino endala zonna yadde nziyimba abantu ne bazinyumirwa naye okumanya nti nabo balwagala ne bwenziyimba zonna ne ziggwayo oba tonnaluyimba bwe mba zinaluyimba nga bagamba ssebo tukyabanja twagala nanfuka nalwo nga nkola ki nga nduyimba ne obulamu bwatandikira awo bwe butyo olwo erinnya likuze nga ziyenze nali ne nakivuba oyo mulaba okumanya aba Radio Dembe banjagala nnyo era siryerabira lunaku lwanziza mabega nga muntu eyaleeta akabiriiti nayo kyamasiro amasiro ate ga lwe lwakuzza lutema Radio Dembe yatetegekangako kivulu nakivulu naye nga egenda kitegeka okusinziira nti oluyimba lwe lwali lw'amaanyi eteeseteese n'okundeetera bano badizayina abadizayininga namusanga ndeeba babeera saidi awo munammanvu awo ngaebyo n'ebikozeeko nga nkubya akalango ng'abantu bakatadde ne mu masimu bannayuganda mukeeranga nnyo Ssekabira mbayise nga mwende nakivubo mbalage nanfuka nga nanfuka tebandabangako naye ng'oluyimba lufuuse nnyo ekizibu eba ebulayo ennaku nga 7 oba 6 ne bookya amasiro ng'ekivulu kya Dembe zennaku zekibulayo kakati gwe amasiro bayinza okugwokya mu Buganda ng'ekivulu kiri nakivubo ne kibaawo kakati omusajja oyo omu oba yali mukazi oba musajja eyo kyamasiro yakola kyamaanyi nnyo okunziza emabega ekivulu ne kikoma kuba tosobola kukwata baana ba Buganda obatwale mu ndoobo nga ate agenda okulaba amasiro nga gayidde tuli mu kusonda amataffaali gagazzaawo nga te kaakati omuyimbi Ssekabira Moses essaawa eno endongo oyina ekipya kyozzaako sisobola kulekayo okuyimba yadde tekukyalimu ssente ng'okufiirako nja kuyimba mpaka olw'ensonga zaakendeeramu ssente oba biki ebyagwawo awo ndowooza covid ne covid by the way yakola kyamaanyi kukakkanya endongo kyobalaba n'abayimbi okuva ku covid kati abaliwo ennyimba eziriwo anti kati olaba nze ndi musajja kiti kya muogo nga okuva eri emabega bwenze mbanyonnyola kakati ogenda noteeberezaamu oyinza okufunayo oluusi emiliyoni nga 3 oba 4 n'ozipakira mu luyimba neziggwerayo ate nga zizimba omuzigo n'ogamba waakiri sijja kukuba pulasita naye kanneebaka omwo naye nga ekireetedde ekyo kyeneebuuza kiki lwaki tubeera mu mbeera bwetyo nga music waffe ataali mu ssente ng'abantu bamwagala awo wennabulira kubanga music mwagala ne ssente zennyini nzissaayo zenteekayo ate olumu tezikola ki tezivaamu kakati maye ensangi zino tulina ekintu ekiriwo like tulina zino digital era eriwo kati nga mu abayimbi b'akadongo kamu oba abayimbi ba musical waffe gwe tuwulira nti ewaffe nteekateeka ki gye muyina oba gwe ng'omuntu gy'olina okulaba ng'osobola okuyingiramu eno embeera eriwo eya digital kuba kati music mu bikaali ayinza okuba takyayinamu ssente naate wodde eno saidi eno eya digital musical yalimu ssente nteekateeka ki gy'olina nga Ssekabira kati nze obuzibu bwendina sijja kubeera awo nti taata wange munenya nnyo naye ebintu bituuse byetaagamu abaasoma ng'okimanyi nti senga nasoma bulungi bwe nti senga ndi mugagga nnyo ku music oyo ennyo ate sinze nzekka n'abayimbi abo bonnyini abalala abakulu abaatusooka baavu lwa nsonga etya kusoma tebamanyi social media kati ate najja okuyamba
agamba nti ajja kukuyamba naye abazze kukubba abazze kukozesa linnya lyo kozesa craft work gende yafune kati awo esente ze tuyina entono twandibadde ndowooza tuweerera baana bano ne balondoola ensonga zaffe kuba ffe music twamuteekayo kuba kati ze music muyina mungi naye neebuuza n'engeri gye nnaamufunamu togira ekyansobedde mpozi ekintu ekikulu kimu omusajja omuyere aŋŋambye okunnyambako naŋŋamba ebyo byonna byetaaga songo busita kati agenda okuŋŋamba songo busita neŋŋamba oba ekyo kitegeeza yagamba songo busita ajja kunnyambako ku songo busita yaliwo gyali musajja mukudamu nnyo kuba mukwano gwange nnyo era nja mwesibako mpaka kubanga yabyogera ayina okubimaliriza antuuse ku songo busita nfuna ntya mu nnyimba zange mu biyiiye byange kubanga okuyiiya nsobola naye lwaki mba sibifunamu ng'ate yaŋŋamba nti bwe nfuna songo busita mba nja kolaki ne mubuuza ani alina songo busita ng'afunamu naye ŋŋamba baabo bonna bonna bakkenzo baziina naye kakati nza nazifuna ndya nga sibitegeera naye njamwegalira kuba mmanyi nti mukwano gwange nnyo muzeeyi wange nnyo kakati ki ekisinga okukunyiza mu ndongo ogamba muki mu bantu oba eno kusaidi zaffe wonna nga industry kati twogera ku industry yonna newamu ekintu ekisobola okubeera nga kinnuma ate nga sirina bwe nja kijjaku nze bukyanga nnyimba oluyimba lwa Nanfuka siruyizanyirangako bawagizi bange ate nga baagala nnyo byennakola mu vidiyo babirabe woba oluperforminga ku stage zonna z'obadde oyimbirako oyimba buyimbi n'ogenda toluzannya anti sirina kibiina kakati ate bannannyini kibiina tebaagala kuzannya obasinge oyina kuyimba buyimbi n'otambula n'ogenda ye n'azannya ebibyo oba birungi oba si birungi kuba yenanyini kibiina balina n'okukubira enduulu enkya n'akugoba kubanga audience yakuwagidde nnyo yasanyuse nnyo ng'oye ekyo kinyiiza ate nga kijja kunyiiza nfe nakyo kubanga sirina kibiina ekibiina tekikoleka nze ennyimba zange zonna kyova olaba n'abantu tebakyanyumirwa ndongo kituufu akati oli agenda naalo oluyimba nga waluzannya bulungi nnyo kuki ku vidiyo akati n'alaba Kazibu Kapo nga yaluzannya bulungi n'alaba Edibyono nga yaluzannya bulungi n'alaba Kibuuka yaluzannya bulungi akati abo bonna nga bwe bakumenyedde ne batutimba awantu atya wamu kati ate nga waliwe bantimbye empigi nga wali akuti babatimbye ne Buwama babatimbye ne Nakaloke eyo kakati buli ajja bw'ati abala ssente sooka ogende mu mulyango bampe balansi wange bwamala okufuna balansi ng'agamba ankubira awo nna gyendaga nga bamukubira ssente z'amazo zifuna ng'agenda kuba si bya bibiina kakati ojja kuŋŋamba ndeete Nanfuka buwanguze n'olinangula ate tebatuwa ssente nnyingi zisobola kumalayo bantu bali bwena kutambuza kyova oyagala osolooze wano odduke Nakaloke odduke n'eri naye ng'oyimbye buyimbi obudde obuperforme nga tebuliiwo ate ne nannyini kibiina tayagala ozannye kumusinga teriiyo nannyini kibiina bali baali bayimbi badda bakafeera bagamba nti nze nnyimba abantu ne mbaleeta mukaabya n'abasanyusa kati ogwo omutima gwaggwaawo bano abayimbi b'ennaku zino bazibu ebyo si bye baagala kyova olaba oba okuyimba kuno tukole tutya kakati music industry ogirabawa mu myaka 5 music industry mu myaka 5 gw'ogirabawa eyakadongo kamu oba yonna kati most especially katwogere kadongo kamu kuba kati gwe tuli ajja kuba agudde bwe tuteetereeze anti kati nze olunaku lumu mu covid twali bubi
netwagala okugenda ewa Jerusalem Sale abeeko kyatufunira amayumba batubanya amayumba tusulanjala embuto tuzisibye tuti naye natunuulira abayimbi b'akadongo kamu ng'alimu ng'omuto ali mu myaka 35 ng'efaananaye naye nga talinakola linnya upcoming nga bali myaka 35 nemmanya nti kati okuyimba kugenda kugwa bakafeero bagenda okufa ate nga tebanaweza myaka 35 ate nga bo bagagga ate nga bamaanyi ate bamaanyi naye kati abato anti bagenda natunuulira abawala nga bwe tulabawo nti oyo muwala nga ndabawo piisi agi mpozi ne muwala wabasudde naye nga nabo emyaka 3 bagisussa dda kakati bwe tutaakola ekintu kitya nga twagala kadongo kamu abeere ku mulamwa tuyina kugenda kumwagazisa baana bana bakyali emakerere abato omujiji omuto tugende mu masomero yadde si makerere tugende mu bibiina mu primary olabe Edimansi togambe nti kakati nti etwagala kadongo kuba Edimansi nabo bamanyi kadongo kamu nti w'amaanyi era asobola okumanya abantu basomesa nti omwana oyo asobola okuyimba kwegamba tukwate oluyimba lwa Nakuwulwa tukwate oluyimba lwa Saala Boogere tukwate tulwagazisa omwana ono omuwala agende mu studio aluyimbe tulupike bato banne abeegombesa ekintu ekyo kuba bajja mulaba nga yakikubye nga bano abalala bakikuba mu afuuse w'amaanyi kati nga nakyo kisobola okufuula serebu yenna ng'afuutuse mu kadongo kamu n'abalenzi kubanga n'abalenzi tukuze kuba kati ye oba kandabe oba kati abalenzi abaliwo ng'abato kandabe baani naye nno okugamba era nabo bamusajja kati mpozi awo ndabawo wava munno kati ate bwe njogera wava munno abantu bajja kumanya oli asobola emmotoka naye tuyinayo omuyimbi wava munno kakati bw'ogenda okutunuulira Kafeero Junior kyovula nsaagala kwetumako nga neetegekako ekintu kya Junior ekyo kubanga ekiseera kituuka ng'ofuuse mukulu naye nga weeteekako ekya Junior kati naye Peter Boy nze boy ozadde n'abana okyali boy kakati tukuze naye tetulabawo mirandira gino gijja tetugenda kubeera nga kadongo kamu ajja kubeerawo naye ng'ate mulungi kakati bannaffe baategeera nti kadongo kamu mulungi ye tatawaana agamba bugambi kampulirize twaliranya mayumba olwo ng'ajjamu ebigambo binga bina ng'asabula ndongo nga babuukabuuka naffe tujja kukola ekintu kitya oba ffe ezaffe tezidigida abayimbi abayimba edda nga baafa yadde bakyaliyo tujja kunoonyayo ennyimba zaabwe Basuuna Ben tebaliiwo tugenda kuteekamu ekidigida ky'Abasuuna Ben zifaanagane ng'ez'abalala ate era bazibaala kuba Suuna Ben ekinyanyanyanya nnyimba za kadongo kamu zasinga ng'ayiwamu abaana bano abato bano bwe babanga ekibatta okugaana okuwagira kadongo kamu tezidigidda Suuna Ben waali n'embazira toni bajja zidigiza kaakati waliwo ekigenda mu maaso mu bintu bya art ebiyiiye tulina ekiyitibwa copyright olina kyokimanyiiko nkiwulira naye oba kyannema bulimi kutegeera ate lwaki copyright mu Luganda kyeki kirabika sikimanyi bumanya mu Luganda wabulawo obo atusomesa obulungi copyright bubanga olukusa oba obwannannyini ku kintu ekintu kyo gwakiinako obuyinza oba obuyinza tukitwaliwo ekiti obuyinza ku kintu kyo kyekituufu nkitegedde bulungi naye okimanyi nti ekintu ekyo bibaamu ebiwandiiko okwewandiisa simanyi kola oba oti genda ku UCC simanyi ddawa bwe bityo tewayitika siwantiisa nali ngezezaako bigobaako nga ne ssente zibandagira kuba nali musoma eggulu okumala ennaku 10 ne bambulira ne ssente ze nsobola okuwaayo okumaliriza ensonga ezo okubeera nga ebintu byange naye nagenda okuwunzikanga sibitegedde
oluzungu lungi mu oluzungu luli waggulu awo lungi nnyo kyobulaba nja kuddayo neesibe ko lyangamba Kasongo Booster ononye owasongo Booster owa copyright agira asindamu oli yajja okumpisa wano ku copyright ne juzi mabegakaawo bankubirako ku ssimu ne baŋŋamba ate kati siina genda we nagenda luli oba ninagenda Kololo kakati nze ndi musajja muwejjere nze okukwata sente kati niŋŋamba nti ngenda wano ku kino na kino mba njagala nkigobe kiggwe naye nkya naluli nenkiddamu mba naatera okimaliriza ate omwana ne bamugoba ate saagala mwana wange abeere nga tasomi kuba nze kitaawe saasoma kati senga nasoma senga sitawaana na bino bintawaanya ebyasongo Booster simanyi kola senga nabimala dda kati mba nina okuteekamu akasente omwana ono akole ki asome naye sente zennyini tezimala oba oli awo bingi naye ebizibu bye nnina n'abalala babirina sijja kukaabira bantu bizibu nti biri wange nzikka n'abalala babirina kubanga ne bwe kinaaba nga kitutte emyaka 3 kanfube kuba n'abaana mbagambe siina kyembategekedde sente zonna nzitadde nga mu ssomero mulina kulondoola biyiye bye nakola nayimba oluyimba nanfuka twaliranya mayumba twasagulya balinziika ebyensi byansi be bajja okugenda nga banunula ennyimba ezo nga bamaze okuyiga kibayita Songo Booster nga babitegeera bulungi nze ebyannema kuba taata ndowooza tiyayima oba ssente sijja kumuwaayiriza nnyo naye tomusalira musango kubanga naawe kati gwe taata toba gy'otobamu ayinza okuba teyaziina naye senga yali ayinawo kuba kati nze ondaba okuyiga okuwandiika ennyimba zange biki byonna taata teyalina ssente naye nange ne mumuwaayiriza nti yafa nagende Wedmansita bamuyita Mukakala yali abeerawo Kanjuki naye nga mpulira okusoma nkwagala nnyo naye nga siina wempita kugenda kusoma nayina mukwano gwe bamuyita Muyomba naŋŋamba omanyi olina genda kusomera olugamba tolinawo omuzadde n'oku abazadde n'obatuga bonna nembatuga naye maama yali amaze okufa nembayiza taata nineyakolaki yafa Wedmansita n'agamba omwana mukoze nti ono n'agamba ngenda kuwayo taamu eki emu neŋŋamba neyanzeege kakati nenzirayo mu kyalo nintandika okusoma taamu yange naye nga buli nnaku nze ntuuka leeti nambuuza lwaki otuuka nga leeti buli nnaku ne mugamba wangamba nina okusasula taamu ziri emmeka 2 kati eri wansimba nkedde ku ssaawa we naasimba emboga nsobole okufuna ki sente za taamu ziri 2 nawulira nga kimuluma naye waaliwo pirifekiti yali muwala nga bamuyita Taabu omuwala yankuba embooko oyo otuuka leeti nga buli nnaku ntuuka leeti ngaera ŋŋenderawo nga manyi Taabu agenda kunkuba embooko zange 4 kakati Wedmansita n'agamba nkoze ntya nanzijako ettaamu ey'okubiri nezigalalira nga ntuuka leeti kati gonoonya za ttaamu emu kakati neŋŋenda nempaabira Taabu Wedmansita nemugamba naye Taabu naye mugambe kankuba nnyo kati yeyakola Taabu teyamugamba nti lekera kukuba muno yampawo nange wiwa pirifekiti ate waayitawo bbanga sidde nenampa amayinja nembeera head pirifekiti kati nga nze mukama wa Taabu embooko nenziwona naye era nesigala nga nzija ng'omuntu ajja ku ssomero ninsanga nga balala nga bayingire n'okuyingira naye nga nalinawo amagezi naye nga nkeera nengenda nempakasa 11 nali nga mmaze okubeera nga twasituse dda tulina abavubuka twakeeranga kulima ku 11 n'olimu olusooka 12 n'olimu olwa kampuni yammwe mwogenda okusimba emboga n'oli agenda kusimbayo obunyaanya oli agenda kusimba bwebutyo naye nga kusooka za kupakasa tugule ebitabo bane nakalubiriza omusajja Mukakala oyo Mukama gyali amuwa ekitangaala eky'omukisa naye anti Mukakala luyafa nali neerabidde ebitabo byange mu desiki
bwe twava okuziika nanonawo bitabo saddamu kulinnya mu kibiina mpaka wano ndabira ate ani yandibeeredde nga afudde nenkomera awo mu ky'omukaaga naye yanyamba nnyo naye bankubanga embooko nga ŋŋamba kale kanneerwaneko era kyova olaba njagala nnyo abaana bano basobole nga basingako okusoma wano wakati ŋŋamba oba singa nasoma nandigendedde na bino ebyokwesimbawo abantu sente ndabanga mpitirivu bali bafuna zaabwerere mpitewa saawa zino mpitawa kati mba nina kulwana ku baana bano banoonye kali kasongo busita bo babeere nga bakategeera ndakanemye okutegeera bo bakategeere sigenda kukoma kuwandika nnyimba kubanga bagenda okukafuna gyebali benteekateeka abazzukulu bafune kubanza ebyannema ate sirina gwe mbinenyeze oba taata teyayina oba bwatyo bwe yayagala simanyi oba kyava oba jajja simanyi naye kati nze mpulira muli okubeera nga nfuna mu kintu kyange kuba nkyagala abantu balowooza mbu siriyo siyimba sikola ki sikyayiya gyendi nnyimba naye kati olinayo music omupya oba akayimba akapya konna koolinayo omuwagizi wo akalinde naye bampeemu akadde naye nga koweekali zikamu kokkanna ate ziri biri n'oli omukazi ayina mukyala wa muyimbi ate yayimba nanfuka paati 2 agenda nakukola vidiyo awo bakuwona omusajja akwata vidiyo yaningi ekozesebwa mugaani kati ebyo katubiveeko naye ene tubireke ebyo kakati bubaka ki bw'oyagala okuweereza omuwagizi wo beeyongera okunjagala ennyo era nsaba nnyo abawagizi bange beeyongera okumpagira ate nensaba nnyo buli gye kikwatako mu ggwanga muno eggwanga tulyagala ng'eryaffe okuva ku basomesa ku bakulembeze kale nyinza n'okuba nga oluusi omwana agenze ku ssomero nga sinafuna ssente bamuleka asome kuba tunoonya songa obusika eri gye saasobola kukola ki nze gye saasobola kufuna akati abawagizi bo mbaagala be banfudde kino kyenkola ki kyendi era senga naye ate nabo banjagala kubawo ebibanyumira mbawo ebibanyumira kati ate siyomba n'abantu n'abampalana nze sibawalana ate mbawaayo n'akadde bampalanemuko omuntu akuwalana gwe omwagala nga bwagazi bati tugekiseera bagamba musajja gwe tuwalana atatuwalana lwaki terumugwako anti emboozi ya Ssekabira awo mulabi waffe owa Follow Uganda mbadde n'omuyimbi wo Ssekabira Moses omuyimbi wo kati ekirinya mtuuse kitundu eno n'okukyuka lyakyuka ye nanfuka kinewunyisizza terinya afuna lyakikazi ate kati ye musajja kale yoyo ebya Ssekabira tebiggwa malojja naye nga olunaku lwaleero kyo kyensobodde okukuweereza sigadde ndi omuweereza wo Mukasa David genda ku YouTube otekemu Follow Uganda follow eri FOLO then Uganda subscribinga likinga commentinga sharinga information yonna gye weetaaga ku industry ya entertainment ogenda gisanga okwo nange omuweerezaawo